Ensonga za Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi zeeyongedde okulanda era nga Bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja beeteefuteefu era nga bali ready okubanga bademonstratinga. Bo bagamba kimu, demonstration eno bagiyise Kabaka ali ludda wa, era nga bajja kubanga bademonstratinga naye nga balaga obutali bumativu nti beetaaga kumanya Kabaka waali. Bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso naye nga byonna bigenda mu maaso. Nkwaniriza ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga oba nga wadde tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking, sako nokubanga leka comment yo. Tulaba nti Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ebituuseewo oba ebibaddewo byonna muze mubiraba, tuze nga tubaweereza updates nga bwe bitambula nga bwe bigenda. So bo Abannayuganda abawangalira emitala w'amayanja bagambye nti balina okubaako ne kye bakola oba oliawo basindika obubaka ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga abeeko kyakolako. Ne tulaba nti olunaku olwaleero Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asindikidde the Speaker of Parliament, the Right Honourable Speaker of Anita Among, nga amusindikira ebbaluwa ku by'ennyumba oba properties boogerako nti alina properties emitala w'amayanja. Naye Fred Kajubirumbuye tikyati ky'omu bw'ati avuddeyo n'aba ng'asengeka ensonga era n'alambulula ebintu ebikwata ku Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi, n'alambulula ebikwata ku bbaluwa eya Anita Among. Lwaki Pulezidenti Museveni yagisindise? Yayogedde ki? Byonna obisanga wano ku Legit TV 256 era nga nkakulekere Fred Kajubirumbuye abe nga akutwala. Ku ground mu Uganda n'abali mu diaspora bakomuliri mwenna mbalamusizzaako bali kukola mulimu ogwo, bwe bali kingiriza pulezidenti, bwe bali butakoowa kumutambulirako na kumukingiriza buli omu wabalaze. Kale mwenna buli woli foot soldier, I salute you. Thanks for the great work. Keep it up until we meet in the new Uganda. Bwe bali kukola mulimu gwa kuma president. Bwe mara awo nja kwebaza mwenna abantu bemukono. Abantu baguleta mukono mwenna mwebale kuwerekera na kubeerawo presidenti ng'ayogerako gye muli. Bame ba parliament bamuwerekeddeko, ba councillors, ba chairman RS5 n'abantu bonna abawangalira mu mukono mwebale kulaga mutima ogwo na butaba nti muweddemu amaanyi newankubadde poliisi egezezaako okubazoganya mwebale kulaga maanyi mwebalire ddala kuba mumanyi kati essaawa n'amuwoddeyo wakati munatuuka. Bwe mmala okuba nti nebaza abantu abo ngera okubaza bakomredi mwenna abali ku social media, abali ku Twitter, abali ku bwenyi bw'ekitabo, abali ku TikTok, abali mu WhatsApp groups n'abala mwena namwe bwale kubanga bali musasanya information n'okutambuza amawulire namwe mwebaza omulimu ogwo. Kati bwe nvaawo mba ngenze nsooke mpiseewo obulango buno then tuliko tugende mu maaso. Akalanga kasooka kaakano gwe wenna ayagala okugenda mu ggwanga lya Canada ku musomo guno gw'ennanga osobola okukubira omukyala nga bulijjo mbagamba nti seminene ekyaliyo. Pose Rice bagambye ennaku z'omwezi ebeera nsobi. Olwali ennaku z'omwezi ziri 29 ezaakonka ku mwezi gw'okutaano mwaka 2024. Sigadde ennaku ziizo mpawe kaaga omwezi gw'okutaano tuba oluku mutwe ate tugende mwezi ogw'omukaaga. Kale ennaku z'omwezi ziri 29 ezaakonka ku mwezi ogw'okutaano omwaka 2024. Bwekyo bwe tutandise olwaleero. Eno semina ejja kubeerayo oba ekyaliyo mwenna guno gwe mukisa ogusembayo. The third annual gender-based violence seminar which will take place on 29th of November 2024 and it will end on 1st December 2024. The agenda is gender-based violence and intersectionality. It will take place in Canada, Ontario Airport, Marriott Hotel, 901 Dixon Road, Toronto on M9W1J5. For more information or for more details, please contact the organizer, Madame Donica Jumba, on her telephone number +1 647 929 0340. Kowe nayagala okumanya ebisingawo ku semina eno ojja kukubira omutesitesi waayo omukyala Donica Jumba ku simu ey'omungalo osobola omukubira butereevu oba ku simu eya WhatsApp
eri kasalaba emu mukaaga nya musanvu mwenda 290 ajja kuba akubuulira ebisingawo kweno conference then ebisigadde mujja kuba mwogera ng'abantu nze ogwange mbangu maze gwa kubabuulira information eyo. Alright, akalango akokubiri. Kana akalango nno njagala kaweereza mwenda abantu abali South Africa manyi nti muli mu kulonda naye njagala kabaweereza mubere nga mumanyi kasoma bwe kati. Kaliko bendewera ya People Power, kaliko bendewera ya National Platform. Kasoma bwe kati. Protest against human rights abuses in Uganda to be led by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and Inup Chapter, South Africa. It will commence on Tuesday, 18th June 2024, delivering a petition to the British High Commission on the address of 255 Hill Street, Arcadia, Pretoria. Bwete bwesoma mu luzungu kanji badde mu Luganda naye tuveewo tugende mu maaso. Enteekateeka eno nga wagenda kubeerayo okwekalakasa mu ggwanga lya South Africa kutegekeddwa ekibiina kya National Platform saako n'omusinde ogwa People Power bagiise okwekalakasa okw'emirembe nga kuvumirira okutyobola eddembe ly'obuntu okugenda mu maaso mu ggwanga. Kuno kujja kuba kulembeddwamu omukulembeze omulonde w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'olukiiko olufuzi olutwala ekibiina kya National Platform mu ggwanga lya South Africa. Ujja kubeera ng'ennaku z'omwezi 18 olunaku lujja kuba Lwakubiri omwezi gwa mukaaga 2024 gwe mwaka. Omulamwa gw'okwekalakasa kuno kujja kuba kutwala ekiwandiiko ssemawandiiko ku embassy y'eggwanga lya Bungereza mu ggwanga erya South Africa nga address eno eyaku embassy eyo eri 255 ku lusozi Arcadia, Pretoria. Eyo nayo bwete bw'ejjokuba nga bweyimiridde protest y'omu South Africa n'omugitegedde bulungi nnyo. Alright, kati kano ke kalanga kasembayo ate tulyoke tugende ku nsonga ezatuleese. Akalanga kasembayo kagenda mwenda abantu bale mu ggwanga lya Amerika buli gy'oli ng'oyagala obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka custodian FF n'Abannayuganda bawangalira mu Buganda abayiramu ettaka n'abatalinamu n'abawangalira mu buwangalizi. Mukimanyi bulungi nnyo eky'okubanja Ssaabasajja Kabaka kyagenda mu maaso olw'ensonga nti mumpi wasanya Kalukira Spirit Nagasalo Gamulengeja n'akabinja kakali emmeka kulira Mayiga bakyagenda mu maaso n'okukweka Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka nga baagala kuyisawo ebyabwe so nga ate ffe batusanze tulakuba guno omulembe Mutebi. Akalamu kano kasoma bwe kati kagenda mwenda Bannayuganda baagala emirembe era abawalanira Ssaabasajja Kabaka kasoka Luzungu so kadde mu Luzungu then ndio kinkavulule mu Luganda tusimbule tuve wano. Akalamu kasoma kati Truth and Justice King Ronald Edward Frederick Chimera Muwenda Mutebi II. It is a peaceful demonstration will take place on 1st May 2024 at 9:30 a.m. until late. The theme is Ash is our culture and heritage. Where is the king? Twagala Kabaka waffe. Yenna agala endagiriro okuba nti ogenda mu kwekalakasa kuno okw'emirembe. Endagiriro eno ejja kubeera ku 1605 New York Hampshire Avenue, Washington DC 2029 ya address. Ayagala okumanya ebisinga okwekalakasa kuno ojja tuukirira omuzaana wa Kabaka Gina ng'oyo ali mu ssaza lye Boston, then gwali mu kibuga New York oba mwali mu kibuga Washington DC ojja tuukirira omusajja wa Kabaka Tone Nsubuga. Essimu ze muzimanyi ajja kuba agula ebiki ebisingawo mulyoke mutegeere okwekalakasa. Lujja kuba nnaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano guno gwennyini olwalira 29 Lwakusatu 3 Lwakuna 3 mulumu Lwakutaano zijja kuba Lwakutaano olwa wiiki eno. Bane mugende mbungi muve ku eŋŋambo ezibongesebwa abasajja abeyagalira ebyabwe oba abayagaliza ebyabwe mu ggwanga erya Amerika abaseddekezi Robert Museveni abawa ssente. Alright, obulango buba buweddeyo. Njala tugende ku video eyatuleese. Njala motagingira Rotary Kiza Besigye ne bannabyabufuzi abalaba DP Block n'abagenda okwekutulako. Njagala twogere ensonga zino tuziguke bulungi. Before nga sinagenda wala nnyo, ngenda kusaba comrade yenna ali ku social media. Ebbanga mazedde nnyo nga mbasomesa ekigambo kye bayita divide and rule ne diversion. N'olumu diversion zino ze bakwata offside.
ndabye ekibaluwa ekifulumye nga president yakamala okuba mukono n'agiwa bafulumye ekifo ekibaluwa kibakontumye Museveni nti akiwandiikidde Anita Nyonyola balina ennyumba mugezi batayina. Please bannange temusaasaanya bbaluwa. Ebbaluwa teyina makulu. Eggwanga lya Bungereza nga liyita mu kitongole kyalyo ekyobyokwelinda ekyabambege mu Uganda nga kiyita mu parliamenti yaayo n'eggwanga lya Bungereza lyateeka envumbo ku byobugagga bya Anita Amongi ne kibyogera. Ye kenyini Museveni awandikira IGG banoonye ku Anita Amongi n'edde Mpuuga ne Mapuuga ne banoonyerezaako. Kati olw'okuba nti badde baagala badivert nga kwe kusindika ekibaluwa ekyo bakibatere ku social media mu kitambuze. Oyo total diversion. Lwaki bwe tubako n'ekintu eky'amaanyi babasindikira ekintu mujje ne mukitomera. Please temusharinga kibaluwa ekyo. Tojja kuŋŋamba nti intelligence ya Bungereza ogigeraagerane ku intelligence ya Museveni. No, Omungereza takola nsobe batadde sanction ku muntu kubanga bo tebakolera ku parapase. Bakola okunoonyereza bagenda okuteekako sanctions oba envumbo nga bamanyi kye bakola. Kati go wenna ekintu kyonna nga kizze sime kivudde waayo seri, that is a total diversion. Bwaba yagala omusensalinga emikono bagitadde mu parliament gigenda okujjako abe n'oyo kye babakola just twetaaga sense kuba naye mubbi. Niyo tugamuwandikira ekibalu kigere wa IGG musoma adde mu Somalia n'ennyumba. Munsonyi omukatono ako. Ebyo tebitukwatako twagala change. Oba alina ennyumba tagirina oya less concerned kubanga ababbi bonna babbi. Oli ye mubbi omukulu. The senior thief is Museveni. Tasobola kuchallenginga junior thief Anita Amongi. Guno omuzanya gw'abazanya temugutegeera. Nkusaba mune GH waliwo kyo kitadde ku page kijje eyo ng'oli wankyuka. Ebaluwa mbireke ku Natasha Broadcasting Service, simanyi ku CBS, simanyi ku BBC TV z'abanyampi, mbireke eyo gw'omuntu w'enkyuka. Tulina items bbiri ku mmeeza. Tulina okubanja Ssaabasajja Kabaka, tulina ongoing counter tours, the issues bbiri. Issue yokusatu yakubanja bakomuliri baffe bonna abawambibwa. The issues is sat 1 okubanja Ssaabasajja Kabaka, 2 counter-wide tour, 3 okubanja bakomuliri baffe bonna ne ongoing kidnaps. Ebisigadde byonna total diversion. Mufunye bulungi nnyo. Mutotegana ku sharinga mu delete buli akiposting na sharinga ki deleting yo total diversion. Awo nawo nvudde osagala ku waawo. Tutandikire luddawa. Kansoke mpiso security alete eno mukasale mukano mukaweleze president manyali mu lugendo atambula jara akawulirize bulungi nnyo. Nammwe kasobola okubakolera. Omukulembeze wange kulekayo mukono webale kubuli bana Uganda bigambo ebyo naye nino baka bwenjagala kutegeeza sebo. Kansulate ne security team yo ekuliraanye olwensinga oli mu office oba ewaka nayo kweri. Mr. President Robert Kyagulanyi Center mu kansulate oli bulungi. Kano ka security alert njagadde onkakuwe obeere ng'okamanyi. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula essiya nti ngenda kulira ku bantu bange. Era bwe mbyogera n'embireka wano ne bimala ebituukawo ne nsirika. So Mr. President, njera kutegeeza